abaana baffe yisuwalesi yaffe y'obukadde yali kulowoozaako obulamu bwe bwonna omwana ne bw'aba mwavu nnyo tabula bibiri byawa maama okitegeera so oli eyasuzanga ne waba kati gyali munnange nno ogikuba n'agaana ogikwata bwagikwata nga obadde ogamba kindi bize nekizibu ky'etaano siya so oli nga ne musaba etaano aweereza 10 ne kati nayitako mzungu kyayita expiry so nga no ndowooza mulabi wa Tronaz Media mwenna mwandibadde mukitegeera nti naddala mu abaana abawala nti omukyala yenna expiringa ndowoozaawo tekugenda kubaako kukaayana kwonna gwetegeera butegeezi nti kati ndabika ntandise ngenderera mu expire wakaba kagwa kakati bannaffe abamanyi okunyweza ekikebe n'alwanagana n'ekikebe ne expire date expire date etuuse naye agamba omanyi batugambye mbu tebakyasuuka 25-27 okola ki emyaka kati nga nange nkola birthday ngagamba nina emeka gogamba maama yagimanyi emyaka nze ngimanyi ati ye bali nze ngimanyi omubuuzo waaye birthday tugiridde keki neggwako emyaka emeka nanti byaffe byabakyala tobimanyi mami oba waali ajja kukubuulira olwo ne yagamba manyizo toddangayo noyogera emyaka gyange mu bantu wabadde oyagala kulya keki oba myaka Okay, omukutu kwosaanidde okubeera nga buli omu woweekuumidde Tronaz Media kwe tuli kaseera kano tubagamba nti mwebale nnyo mwebale ddala okusiiba n'okusiibulukuka however mwaŋŋaana okwogera ku kisiibo naye tewali kyakkola tugendera awo kasita nayogera ku Easter owa abantu bakambwe mu Idi muno ate nti ndowooza abantu bakyasiiba sitati siba kiri oba yawedde akisinzira buli omu alina ensiiba ye okay asiiba buli lunaku n'atasalamu ayinza okuba amazeeyo naye eriyo asiiba nayobuuka abo be bangi bantu tebanaba awo nno ndowooza mukiwulidde tulina omugenyi waffe nga bulijjo gwe musinga okutegeera kati yatubuulirako ebyemizannyo katemba natubuulirako ebya Women's Day oba byakomawo lwakuba teyatubuulira yatandika ddi awo wenja kutandikira wennyini awo naye kamusabe ababuzeeko abeeyanjulire awo nno ukoye abalabi baffe abalungi aba Tronaz Media mbalamusizza nnyo nembeebaza emirimu gye mukola nembasaasira bye muyiseemu ebinyigiriza obulumi bwonna ate nensanyukira wamu nammwe kwe bye mufunye nga bisanyusa nze mbeebaza Easter kuba twasembayo dde okulabaganako si Women's Day gwe mwezi mulamba naye mwebale bonna agambye kimu kya alabika ekisiba abadde ayogera ku kimu kino ekiriko ne sitati naye waliwo kiri ekyali ekyannaku 40 nze nno nkibeebaza nti mwebale kiyitamu kwate mune oli nalondawo n'asiiba ekintu kimu olwo bwe kiba kyekiriwo mu ntamu nga ne gy'otambudde kyekiriyo oba ogenda bikola otya tufunda naffe abagenda okusiba olunaku olulamba nowa nti ekiro bwe nsibuka byonna mbikola ki tokubye nnyo byonna mbirya abagenda ze kyekiriwo kyoba okola ki naye nga kyonna kyekiri mwebale kusiiba kuba okusiiba kuba kwebuulirira nakwenenya mwenna bamazeeko Ramadhaani alhamdulillah akwati feidi yatuusa abasuubuzi bataddemuko okwekalakaasa ne batuggulirawo ko tufuneyo ku ngoye n'ebintu naye ng'embeera teyabadde ki nungi mukko naye kyonna kyekiri tusaba gavumenti etunulemu kuba abantu b'oweereza mu ggwanga baba baana kati olina okuwuliriza ennyo abaana bagamba ki buli lw'obeera omuzadde n'otafa ku baana wava obuzibu
kabaweeyo nnyo omukisa bawulirize abaana be basuubuzi kuba abaana mu maka ly'essanyu kati abasuubuzi ly'essanyu lya Uganda kuba gwe musolo mwe gukola ki mwe guva baba banyigirizibwa bambi batunulwemu kuba balina ttafaali ddene nnyo lye bagatta ku ggwanga lino naye nga kyonna kyekiri nsanyuseemu nate nsanyuse nnyo nate okuddamu okubanga tutundiganako mu maaso tweyanzeege ekisiibo kya Kalema kyekyo ekyennaku 40 nze ndi wa Kalema naye however nti osiibyemu kintu kimu tekisoboka mu nsi kubeerayo kintu kimu osiiba ennyama oli n'asiiba ebyennyanja mbatoola okutaano tebalya nnyama nnaku za Kalema byannema ate n'ekyokuba nti oba oli awo nti n'esente zigula abayo abaana abalenzi batte bazirina oba oli awo nakyo kyabataasaako naye nga tujja byonna tusaba Omukama Katonda atusaasire embeera eyo tugiyitemu bulungi kubanga ekyo ffenna kye tumusaba. Tugenda tandikira ku lwasembayo okubeera wano wadde nali siriiwo naye bambuulira nalaba byonna bye mwakola ne mungoba ne mugamba nti mukoze mutya era byonna wabimanya nabimanya era naliwo nga ndaba kamera ye yali ey'olugambo oba yaliwo yali ey'olugambo babalabi teyina lugambo esula kaseese eyo nembitegeera byonna naye nali njagala kumanya Women's Day yatandika ddi awo nno tulyoke bw'omala kunziramu ako kalirooza wali eyo ng'olaano gahamba nyabula mba kubeerawo wandibadde ongwako kale kati nga bwe kibuuzizza tatukitandikireko nti Women's Day bayirawo okutandika kwayo jo twabadde mu Yawakiso district abakyala mwenna ababaddewo Entebbe mu Mayor's Garden nga tuli ku Women's Day Yawakiso district mu kuliko eyo mwebale kubeerawo ntosanga accident eyabadde awo Enkumba kimotoka ekyatuddeko mmotoka bwe kiti yabadde looyo eyabaddemu eyafiiriddewo kitalo nnyo naye kyonna kyekiri nti Women's Day Yawakiso yawedde jjo twabadde n'abagenyi ab'enjawulo ne baaba wange nenziramu ne mulabako bukyanga kalulu kaggwa mbadde siddangamu mmusemberera ku bannange baaba wange nina baaba wange Rosemary Nansubuga Ssenninde ate olowooza komwogeddeko sijjukidde nti mwetaaga tugende mu maaso akali twabaddeyo mwebale kubeerawo naye nga Women's Day teekebwateekebwa okuva mu mwezi gw'okusatu nga 8 national bweggwa bantu ababa beetegese basobola ogiteekateeka paka gwa 6 nti balekera districts okwetegeka ne zitegeka amagombolola ne gategeka ebyalo ne bitegeka n'amakereziya ne gategeka buli omu asobola okuteeka Women's Day sinza nga gwe bw'okikoze eki bwe wakitegeera naye nga Women's Day yatandikibwawo mu mwaka gwa 1908 eri Oluganda be lukaluubirira 1908 ne Kwobote lwajaganyizibwanga ne Kwamini lwakola ki bwe lubanga lwatandikibwa 1908 tegeeza luzze lukola ki balwongeramu bwongezi maanyi na kajanja oba balugjamu bujja fuse ne balutta kati buli ajja yamanye engeri gyalutegeera oddusitula odduwanika okitegedde naye nga lwatandikibwa 1908 lwatandikibwa mu New York abakyala baalutandika wakati mu kwekalakaasa nga bala tebabafaako balina okusomooza kwe baali bayitamu naye nga main issue yaabwe yali ebalumye ennyo yali child labor. Ndowooza namwe abasajja mukitegedde abalabe ba Troners Media ndowooza naffe tugire tuteeketeeke naye mujatandikire eyo mmwe eyeeyo si wano bateeketeeke ki Women's Day eriyo ani mwe temutulugunyizibwa mwagaana okulaga nti munyigirizibwa kati akaseera kano akaliwo ate kakati omusajja yasinga otulugunyizibwa omusajja aba yasinga otulugunyizibwa naye muti okwogera muti okuswala mwina male superiority eyo ebaluma ate yesinga batulugunyisa banandaba bati nange nina kino kyempitamu ekitegeera naye nga abakyala bakitandikira ku mulamwa gw'omwana yali akozesebwa nga emyaka gye teginnakola ki teginnaituuka byali ebintu bibiri era naye yali mwana muwala child labor kiri child labor omwana tekubaddeeko bano we babireese jjo
bigalo child byajjo naawe ebyo byajjo naye balibo bali ku omwana children's rights nga mama balaba children's rights nga teri azifaako baana bonna kati wala akajanja ketulesa akatandika okwawula n'oku balenzi bawala omanyi omuntu anaakugonza akwa divide and rule kati bamala otwawula omwami n'omukyali balaga nti nze nenkanankana nawe manyi abo batumaze kati batuzze mu baana oba mutumaze batumaze ebyo bintu obirala Ronald bisinga kukosa ffe Bafirika bo bamanyi engeri gye babadde babikwatamu emyaka gyonna ne basigala nga weebali tebibakosa anti ffe akajanja kalabika kasukka kati kyenkugambye mu America abo bawalewuddeyo nga bategese kyalugalo kyaludi neno tulina akatijjo kati ebyo byakatandika tontwalayo nnyo naye nga bali ku children's rights nti child labor nembeera nabo bennyini ng'abakyaje baali bayisibwamu nga batulugunyizibwa gwe mwaka ogwo lwatandikirawo kati nze nendaba nga women's day yali nnungi okutandikibwawo era bwensimbula kati bye tugenda okwogerako ti omukyalo ono okwerwanako yayitira ku mwana enduulu gye yakuba adduukirirwe awulirwe yayitira muki mu mwana kakati era abakyala babikola nga bayitira ku baana kati abaami abalabi ba Toners Media bwe mba mwala okuteeka menizidde mutandike nammwe okwekalakaasa nga mutandikira ku boy child ndakifumbo nammwe mulago obutali buki bumativu ku mwana mmwe ow'obulenzi ataweereddwa mukisa atafiiriddwako tawuliriziddwa okitegeera newankubadde kati olaba nga waliwo akajja awo tunaatuukayo mu maaso awo naye nga bwe yayakola nawe menizidde kuba fathers day bagikola naye ndaba era terina kyamaanyi mwe mutajanjawaza bintu naye nga senga mwajanjawaza menizidde fathers day ne menizidde yandibanguyidde kakati bwe babeera nga ekyo bakisembeza olw'okuba baali bafiirira mwana naye mwe yayisiza nti nange entulugunyizibwa nga maama ate waliwo twayogerera ku nkuza y'abaana kati awo wetugenda kutambulira awo enkuza y'abaana kati omukyalo ono nze ku lwange ndaba nga kijja nti omukyalo ono ekyamweta okwekalakasa nti omwana nga akozesebwa nga tannatuuka yalina kye yali alaba nga ye alaba kikosa obwongo bwaki nekyayagala okuteekateeka omwana w'emyaka gy'alowooza nga n'aba atuuse bagimugyeko ogw'omukisa ogulera omwana we okumufuula kyakola ki kati emyaka bwe gityo omwana nga ajja kuba kino akuze naye nga kino na kino nkimutaddemu kati baalinga embeera ebakaka abaana ne bava waka nga bakyali baki bato ne bagenda batandika okukola ko bo nedda ne bakuba enkanda wansi bagaa nedda kino kirina okukola ki okuvaawo kati endera y'omwana olaba nga maama musaale nnyo mu ndera y'omwana omwana okubeera ow'omugaso n'okubeera nga agasa eggwanga lino ow'omugaso eri ye y'obulamu bwe okugasa gwe n'eggwanga kuba ow'omugaso yo yasobola okwerabira n'okwemalira ebizibu bye abatagenda kukumenya kati agasa oyo gwoga nti omwana oyo yawambi wa mugaso bambi agasa nga naawe akutegeera n'oli n'amuyamba n'abaako kyayongerako okitegeera nga n'ekika oluusi n'olujja lumwenyumirizaamu oyo yagasa kati maama muti mukulu nnyo mpagi nene nnyo yeetooloolerwako ki nti omwana engeri gy'akulira muno mu maama
mu lubuto munda agabana naye ebintu bingi ekitali ku taata. Kati ate bw'amala okumufulumya mu kumuyonsa wano era bingi obudde bw'amala ng'amuyonsa era bingi by'alina okujja ku maama. Bw'amala okuvaawo taata okola okuleka guno omulembe kati ogukeera nga mwenna ennyumba bukeera gikola ki naye luli maama abadde abeera waka. Kati ng'omwana ono okusomera agenda kufuna formal education naye nga informal education eva waka. Okitegeera? Kati maama ffe twespecialize nnyo okukoza nti abaana bano omulimu gwaffe naye awo gukomawo ku bantu bameka? Babiri. Formal education omwana agijja ku bazadde bameka? Babiri. Omuzungu watusingira ye atandika okuteekateeka omwana we ng'ali mu ki? Mu lubuto. Kuba kyova baleeta ne sikaani ategeere omwana ono anaaba muwala oba mulenzi. Bwe mugamba nti muwala, you will be my mom, a vice president, a very strong woman, will be mu lubuto. Bo bakugamba abazungu ky'omwana ono taata amanya obudde bwadda n'asamba. Taata namuga I'm back. Ne waba agenda okukola mugamba be calm, I've gone to work. Batandika okwogera n'abaana baabwe nga bali ki? Mu lubuto. Naye wano ne maama yennyini yeekoonera nze ndekati kamalako emirimu ye yennyini atandika okukuunya omwana nga maama yennyini ye yeekuunyiza omwana mu lubuto lwe. Ali mu kuyomba yennyini ayombesa omwana ali mu ki? Mu lubuto. Kale byonna bijja tuzadde abaana nga babikoze eki ti omwana ono okuba omukkakkamu n'omuntu mulamu kiri mu bazadde bameka? Gw'oyogedde otya n'omwana taata akutegedde atya? Hello, I'm going. Oba baby, I'm going to work. Nanyiningata. Kale tugende mu maaso. Kaka ekitegeeza abo okonyeemu ako tinannyini tayagala olukwateko. Abatakwetaaga gwe nga taata w'omwana oba lubuto lwaba teyeetaaga nga yalufuna talinatuusa. Awo simanyi bulungi ndowooza bo bennyini banaatubuulira mu comment section eyo. Kubanga bangi bafunye embuto nga si bye badde baliko. Era n'ogenda omugamba n'ekiki si bye naliko. Kakitegeeza omwana ono agenda kukula ng'alina embeera okuva mu lubuto ne mu kuzaalibwa. Si bye yaliko omwana tagenda mwagala, tagenda muwa budde. Okitegeera? Ti ebigambo batugamba abalina Bayibuli n'Evanjiri nze ne Musiraamu nti olulimi lutonzi naye oli ayita laba nno kano akabwa nze tonsamba kweri ozigenda kuzaala kabwa. Omwana nninya alinga mutujju ye mukyala ye mukazi ali ku mwana we okitegeera akyali mu lubuto. Kati omwana ono agenda kufuluma ng'omwoyo ogwo Mukama gwamuwadde gw'obadde olangiriranga gw'obutujju ogwakabwa bw'omuwa ebbeere n'aluma ennywato ng'okuba ng'era ng'obeerabira bye wayogera luli ogwakabwa ogw'omuzimu ogw'obutujju bakozesa olulimi olutali luki eyo si ndera ya mwana nnungi bwe tuba tunaabeera ku parenting. Okitegeera? Kati n'atuuka n'azaala omwana awo ate abaana we bafiiridde. Nkulu Ronald omanyi omuti gwe bayita omugavu we guli kati ebiseera bino? Muti omugavu simanyi naye ogumanyi bwe gufaana gwe bayita omugavu? Ngumanyi bagusalamu n'embaawo. Bwe bakuwa miliyoni 2 kati ssaawa eno ng'oli ayagala zikuwa ogumuleetera olina woogujja. Ngezaako ogunoonya kuba njagala ssente. Mukama akuwa ekisa oba okyagufuna. Omuti gwe bayita omwoloola ogumanyi? Ssaawa eno singa oli akugamba nti mu lunaku luno lumu njagala omwoloola nina obukadde bwange 5. Ezo nzirya. Guli luddawa? Ewaffe.
mu kibanja kyewamwe zonzirya kati omwana ono bw'amala okuzaalibwa bajjajjaffe ab'edda baatemanga ebyogero ebigenda okuzimba omwana ono okubeera ng'ajja bagasa baateekangamu mu kyogero omuti ogenda okufuula omwana ono nga muntu mulamu nga mugonvu nga mukkakkamu ng'ate awulira era ng'awuliriza ng'asa n'okubuulirirwa byakolebwanga wali mu kyogero era baamuvumbavambanga ng'abakulu abo era zino wiiki ebbiri ezisooka ng'omukyalo Nakawere yabeeranga mu bakadde ayiza ewa jjajjaawe oba ewa ssengaawe oba kale agenze ewa nnyazaala oba ewa maama we omukulu amanyi amakulu g'ekyogero n'asooka amubeerako ewiiki ezo mmeka naye kakati obagamba n'agamba omwana nga gube ndeka sya ani anywa ebi ani anaaza omwana era baamalanga nga mulimu obusoggo mu kyogero ekyo omwana ne bamuteeka mu nnyindo ne bamutonyezaako ne mukamwa baabangako bye boogera ebyo byonna byaleetanga omwana okutandika okuba nga bw'omugamba nti gwe ng'awulira kuba baamuteekateeka wali naye mmwe kati mulowooza okugamba ku baana nga mutabani wange oli myaka 2 olowooza okumuyita obeeko ky'okola ki ky'omugamba naye bwe yali ow'ebiri olina kye wamugamba bwe yali atandika okuyonka olina kye wateekawo okulaga nti mwana gwe ojjanga kwogera nange nga tuwuliziganya bayibuli yena ekikugamba oba yena ekikukolera bakazi be baleese ebyo byonna lwaki mubeesibako bagweredde Saudi gwe tata n'osigaza mulimu ki era nti gwe mulimu gwa mukyala kati awo wewali obuzibu awo omulabe waffe omulungi wa Tonazi Media omwana w'abantu aba ennaku zino baakakyusa nti mwana wa mukyala nze sibitegeera era kyovulaba njagala obinnyonnyola mbitegeere leero n'omulabe wa Tonazi Media omulabi wa Tonazi Media era kyova olaba nti naawe mwami Ronald kati njagala mu myezi 2 nkusange ng'oli lubuto totakula njagala onziremu myezi 2 njagala ongambe nti wafunye olubuto saagala kale nange nzigalira mu rumu eri nga ndi munze ko nsange nga nfunye olubuto oba muwala wange oli ng'alimu yekka oli Maria kisoboka olaba naye babuusabuusa bamuwa Yusufu naye babuusabuusa era bamuwa Yusufu abakyala baleese obuzibu era baakikyusiza ddala nze byonna bye twogerako mbiteeka ku bakyala bawala bammwe bannyinaffe bawala baffe nti bagenda ne bakola ebintu ebityo ama mwana wa mukyala tozanyira ku mwana wange njagala obala abantu abasajja bakyala baba badduse ne bagenda e Saudi ku kyeyo ng'abaana babalekera basajja ekyo kyajjawo olw'ensi egenze ekyuka mu myoyo ne mu mbeera omukyala yaleranga omwana wa bba n'otamanya nti sinawuwe era omwana oyo n'akula nga tayinza kuba nti oyo siteepu ki olwaleero omwana mu mwaka gumu amanyirawo nti oyo siteepu ani abamuleeta leero kawungeezi n'amanya embeera yajjawo abaana baffe fayini awo nzirayo ko mu musango gwo nti era nejjo bayirawe luli jjo ku lwokubiri lwe nali nabo abakyala ne mbagamba nababuuza bali batya ababawaana tetubalina ate be mulowoozaako tuyise nabo ng'oli ayogeza bulumi kuba eriyo mujjawe yalaba ng'okufumba ne mujjawe luba lutalo nnyo
era nabayimiriddemu ne mbagamba kambawo ebigambo bisatu senga wange bye yaŋŋamba. Yaŋŋamba towanga obudde okuba nga tokyanyikira kizigo ku ttama olw'okuba mujjawo. Ekyo kimu. Towanga omukisa omukazi oyo mujjawo n'omusajja ono balo okutegeera nti bye bakola bikulumya omutima. Bibiri. Naŋŋamba ekyokusatu byali bitaano naye yaŋŋamba ekyokusatu nti omusajja w'omu tanyuma. Atama butami. Bayitayo yakyogera wali mu byakulya. Ekyokulya ky'olidde wamma bakigamba batya? Kijja kuzitowa eri omulabi naye yagamba musajja w'omu tawooma. Bw'atyo bwe yaŋŋamba ssengange. Olwo naakiŋŋamba nina effujjo nga nze omulenzi ayimiridde nange ne nkusanga n'omulala saagala kumanya oba obadde omuyitaani oba mubadde mwogera ki. Nga nja kuyiga ku ssomero ku mukubo ku luzzi mu katale. Omubuli wabadde omugamba ki? Ate nga tewange teruggwa. Nga n'omwaka guggwako lwavanga mu kyalo ne lugenda ku ssomero ne luva ku ssomero ne ludda ku luzzi. Nga ndi ku kintu ekyo wabadde n'omuntu wange. Kozi gwe jjajja Fangoni. Nze jjajja Fangoni. Kati wali muzu mama Fangoni naye gyali. Gyali muwala wange talongerera. Omwana gwe muzaala. Oyo. Okay. Naye bannange. Ekyamazima kyo ndowooza ke kaseera omulabu wa Tronaz Media okyuseemu nga gwe maama ne taata kubanga tekina we tukyeddamu okubeera ng'omwana omulera bulungi kubanga eggwanga gye tulaga luno gye tulaga wonna tulaba nti omwana alina okuba mukakamu. Ageze n'agamba nti omwana abeera wa mugaso eri eggwanga eri omulala ne waabeera. Ngamba mwami Tronaz yalabika wa mugaso. Nga weebaza olongoddayo ng'ofukamira nga weebaza yebale sooka olowooze maama. Era musabira lunaku nti Omukama amuwe ekimuli eky'emirembe era ekitaggwaawo. Yawummula. Iye. Ogendangayo n'omulimako n'omukolerayo n'ekitambiro kya mmisa. Era ekyo kyo nkikola. Ogambye oli mu nnaku za kalema. Nkikola. Eyo. N'omuterangayo nga n'ekkereziya gy'oli bamanyi nti omwana oyo buli mwaka omwezi bwe guti aterawo maama ekitambiro kyaki. Ne taata omuteekangamu. Era naye waali. Naye omuteekamu ekitambiro. Akati omulabi waffe omulungi. Mwami Ronald agambye mbu abakyala twagoba abaami ku baana. Naye ffe tukuze tumanyi ani embwa waka. Ani yakibagobako ekyokuba embwa waka. Oba yakituteekako. Ani? Mbw'abaani yati kituteekako ekyokuba embwa. Ani yakibagobamu okulekerawo okubeera embwa waka. Kyembuuza. Waliwo abasajja bonna abali kuno bakubuulira nti babayita embwa waka. Nedda. Olwo lwali lugero njogera y'Abaganda. Eyalaganga obuyinza. Kati mwe muba olubimbi mwagenda mu lwejjamu bwe muga nti abakyaffe tubajje ku baana. Kwe kubuuza ani mbwa waka. Omwami mu Buganda ye yabanga embwa waka nga yeeboggola. Bweboggola teryaddamu. Era okumanya omwami ye yalinganga amaka galimu omusajja tegamala galumbibwa. Iwe bakugamba nti emboggola ensajja egoba engo. .com gye twekwasa. Akali abakyala mubajjeemu. Endera y'abaana okufa kati olwaliro mwe gye mwekwasa nammwe mulinako ettundutundu. Lwaki mulirina? Jo baaba yayogedde mukyala Rosemary Nasuuga Senninde. Abakyala ku 100 ebitundu 75 basingo mothers bebeererera abaana. Ebitundu 25 ku 100 bafumbo naye abakyala be basingo fathers yabogeddeko. Anti yabadde women's day. Ekizibu ekiriwo. Nze nkubuulira yabadde women's day.
kale munakola menizidde bajja kwogera ne bako single fathers mwerwaneko tuli bubi olabye tuli bubi ate no wandibadde otandikira ku mutabani wange Fangoni muzzukulu Fangoni Forest kuba bw'aba alina champion gudo olaga nti ata a single parent halabirira champion gudo Fangoni mother ne wamune Fangoni Forest president tukutumidde champion wokiona kyekiri champion ebitabo bimukuttemu takyanyega enayinga tukutumidde webale nnyo badde wonna wooli mother tukutumidde nayenga aha fujjo lirabika lyakika tugende mu maaso ate liruddawa mwebimu mubiyita fujjo akati bwe tujjawo embeera eyo buli omu nolaba nga asudde obuki obuvunaanyizibwa bwe nina ekintu kye nalabye ku Kabaka birthday run kankireete wano twasoose kutwala Luwalo Mengo oluwalo kyeki oluwalo lwe baali Abaganda okubanga baabala busobola okulabirira Kabaka waabwe Kabaka tagenda mu katale Kabaka tayimirira ku dduuka empologoma teramuza lugweye mwe mulina okukola ki okuleeta Buganda yeyina okulabirira Kabaka waayo kati Kabaka naye alina baalabirira zembiri n'abantu abali muki mu mbiri ezo okitegeera kati bwe muwaayo n'abantu bino bigeze mu lubiri lw'egindi bino bigeze mu lubiri lw'egindi ffe tulabirira Obuganda oba nkikuzzemu bulungi ekiba kibuzeemu ojja kubuuza bakama bange Mengo bakyongerezeeko naye omwami bamuyita Senkaayi Wilson Simon namunoonyere yayogerawo nga nabuuza akolawa ali ku nkuluze yabuulirwa twagenda n'abaana abato mu mbejja yatwala abaana okuyimba ne bagamba mwebale nnyo senga buli mujja mweta nagino emiti emiki emito naye ne gitegeera nti Omuganda alina okuba nga oluwalo kikuteeka kikubanja bbanja olina okikola ki kikolako nti akule ng'akikola ki ng'akimanyi niye omwami we baamuyita okwogera gwe nali tudde naye oli bayogera Senkaayi ne mmaguka Senkaayi nanga kikikonze si Wandiga oyo kamwetegereze Wandiga najja kituufu era agenda okulanya kwenga wanki Wandiga naye kyeyogerako kyejjaga tugabane n'abatoners media tuli ku ndera ya mwana omwana afa ddi n'akwonoonekako n'otamuganyulwamu ayi naye n'ateegasa atasobola kweyamba gwe kennyini akufuukidde ekizibu ne community ekitundu mwe muwangaalira bamulaba buki bubi oba bamulabanga ekizibu kiva wano nga bebi waffe agudde mu system eyaliwo eyali erambika n'erungamya Abafirika gye mwakutulawo .com entuuma y'erinnya Ronald ozaayo abaana bo yadde taata yafa naye kika kikyaliyo wali ozizaayoka abaana nti omwana gw'ozadde omuzadde ne bamutuuma erinnya eka kubanga tuliteesaako wa eri ku bakulu b'ekika gw'oliteesa oba bakusalirawo balyogera ery'ekika oba ery'eddiini ery'ekika kati gwe abalabi bakwenyumirizeemu abatoners media naye wano mu baana ba Kintu wano we tutudde ku ttaka lya Kabaka wano abaana tebakyazza baana mu bajjajjaabwe kubawa mannya ye bwamuzaala ng'amutuuma Kimera naye obuzibu bwe buva wa olwo nkomawo ku ffe naffe olwo omusango gulina ogutukola ki ng'abakyala ze tomutwala ewammwe sinagenda newammwe oli nnyoko ng'atunula bubi bulala wali nno kali ka nnyoko nze wange n'ebyo ebinnya by'ewammwe tebinsanyusa
omukyala ayogedde ate amukweka bw'aba oganye amukweka tolina kyakkola ani mbwa waka mpozi bazitta kaziwa omutwa baka bazigenda omulabi ebyo bintu biri embwa awaka mwami n'emboggolo ensajja egoba ki empologoma engo waka omukyala akulemesa ty okutwala omwana ewammwe okumutuuma erinnya ati amugjawo n'amutwala ewaabwe maama olowooza enkula eri eyammwe oba teyakoma anti yevaawo etya ku kyogero omuntu ono yali baamuteekamu okuba omukakamu baamussaamu okuba omugonvu baamussaamu okubeera ng'awuliriza baamuteekamu ekyokuba nga yeekanga n'agenda yeebuuza n'anoonya okumanya ye maama bwe yali lubuto yanywa ku ddagala eryo yayogeranga ki omwoyo gwo gwasigala mu bbanga ne guyingira ebigambo bye ne biyingira mu mwoyo guno ogwali gutondwa byali bigambo ki ebyo byonna bijja ku parenting kino ekibuto waliwo omuntu alabe n'omuzimu guno mukazi nti kisiraani gwe nkuzaala n'ovaamu nejjusa n'olunaku lunasinkana kitaawo n'ekika kyenyini natomera naye tavaawo ekinnomera ze mbagamba mu ddwaliro gyendi musajja mbwa nti bw'oli ki naye naawe nedda musawo kabasajja we tobalaba nti mbwa tinaawe oli mbwa embwa ezaala muki mu mbwa enkoko ezaala muki mu nkoko n'embaata enoonya ki mbaata olaba eyo enkoko empanga erinnyira embaata teriiyo agaba mawano kakati omwami oli n'agamba nti abaana bano okwozibwangayo mu bajjajja ne babatuuma amannya baanoonyanga amannya ag'abasajja ab'amaanyi oba ag'abakyala abaali abaaki ab'amaanyi ne bamutuuza ne bamutuuma erinnya eryo obeera nga Ronald nobeera musajja mukozi ng'oli mujagujagu obanga mufunyi baamuwanga ne ssente ne bazoogererako ssente yo gifunanga n'ogitereka n'ogikolamu eby'omugaso okategeera erinnya eryo ne baliraamirizako okusinziira ku oyo gwe balisimbuddeko okulituuma ki kati omwoyo ogwo olwokuba tufa mibiri ne gujja ne gukkalira mwaliwa bayibuli ekugamba okuzaala kukola ki kuzuukira gwe mu Afirika n'ogamba otya nti oyani yanukula omulabi akulaba bagamba batya sitaani Omufirika alabye naye nga nnimbye omwoyo ogwa jjajjaawo gusigala mu bbanga gw'ozadde ne bamubbula nga gukola ki kaakati omubayibuli n'agamba oyo sitaani emizimu gyonna ki ate bayibuli ekugamba mwoyo kati omwoyo omuzungu n'omwoyo omufirika teyaliiko maama na taata baali bagezi teyalula naffe tubimufunamu enteekateeka omwana ono okuvaamu akugase yeegase agase n'eggwanga eri ku maama naani kati gwe maama omulabi wa Tronaz Media ng'olina ne mukwano gweyo mugambe twakola nsobi bw'oba okyalina omukisa ogukyazaala abaana abalala fukamira omugambe gwenziramu okuzaala oba kajjajja kali mu nnyumba ya ssubi tuddeyo tunonenga amannya okuva ewammwe kubanga abantu abo baali bagezi nakati bagezi tebabbulanga muntu munyi wammwe ng'atalina kye yakola nanywa n'agwanga ku kkubo nga tebamubbula ayeetuze nga naye tebamukola ki ate afumbirwanga nga naye tebamukola ki babbulanga oyo alina
olujja muwala wa gundi oyo mutabani wa ayogerwako gwe mwoyo ogwo gwe baamuleetanga mu mwana ono ne bagukola ne gumutuulamu naye n'abanga oli naye kati gw'onona erinnya lyange Nalujja n'oyituma omwana wo nga nange twekkiriza mwana wo mutunuleko wabula ne mpulira buwulizi ng'omwana wo ye Nalujja n'omweta nga wa 13 ebintu ebyokwogerako bingi kubanga nze omulabi wa Tronaz Media njagala mubuulire nti ensobi nnyingi mu baana naye tunenya baana omulembe guno mulabye nammwe abalabi nti ensobi mmwe muzirina omwana naddala abaana bawala atuuse okufumbirwa ayagala kuleeta omwami direct waka kati fe abamu ababeera nga ofunyeeko obuulukyowule n'ogaana edda omwana ono asooka agende wa ssenga ate ssenga aleetyana mukaaka ate omanye akayumba kaabeeramu omwami wange nja kuswala naye nga ye ssengawe azaalibwa ne taata gwe nagamba ewammwe waba wammwe newabanga ennyumba yamenyekanga mwasigaza omuti we mugenda mukuŋŋaana muti ogwo we mutuula mu lujja lwammwe ne mutuula ne muteesa nti mulidda nti tulika mu kyalo naye nga tewali nju mutudde mu muti ogwo muteesa amaanyi g'olujja olwo muba bugafunidde awo era naawe bw'ozzaayo omukolo gwo mu lujja olwo yadde muti ogenda kubeera mu bufumbo bwe bufunemu emirembe teri kise bufumbo bwalio nakufiirwa baana abaana ne baboonoonekako mwefunira mu makubo mu masaŋŋanzira mutegekera emikolo mu gardens nesigenda kumutwala waffe wafaanana bitolina nnyumba erabika bulungi tugenda kupangisa wali gardens eryokkubo bajjajja abo abaafumbirwa obufumbo ne batulayo ne bakkalira ne bafa ne babaziika wali ewammwe ku kijja emyoyo giri mu bbanga buli lwaddayo mu gardens tegijja kutambula naye bw'ozzaayo omukolo wali kyova olaba omuganda oba omufirika bagga nti omukazi omuganda awasibwa kita kyaki kya mwenge eyo nennono temugimanyi lwaki ekolebwa n'otwala omwenge ne bagabula batakansi bagenda kugabula bomugadde batakansi ku ttaka ewammwe awaka mu lujja ne bayiwako ku ttaka bata bajjajja ba baafa banywa omwenge ne bakola ki ne banywako ne bagabula n'abatuuze abakyaliwo ne bakola ki ne banywa ogenda kuvaayo eka n'emikisa ojje gikwerekera abantu abo bazaala abaana abaali abalamu abalongoofu abaali ab'omugaso bagenda kgenda naawe olujja olwabwe teruzzukuza bazzukulu birebya owakakata jakugamba kyogamba mu gardens tewali ttaka mwosibuka ayajja kugamba kyogamba wali mu gardens tewali ttaka banayiwako olabi waffe omulungi wa Tronaz Media kyomanyi kirungi kikugasa naye ekinaakugasa mu maaso eyo kubanga nze mbagamba nti abaana abo insurance fe abakyala tuyitako tu expiringa kyogamba nze kati nimu expire wekubira engwalo z'amaanyi kubanga gwokimanyi nze nimu expire age naye bati yalinga nkonako akasibu kunyeeza ekiro sula bulungi ku 6 otuba tukututte ku 11 bwakedde takyannoonya takyanjigga naawe emyaka gigenze bano ekibawaga kubanga obusimu bubeera bwetoolwa kuva mpaka kudde kuziba leero nga bankyayi naye annoonya ye mwana wange maama salaamu aleikum aleikum salaamu okedde ogenza okukola wasuze muti eyo maama okomyewo owummudde leero tolina gy'otambulidde nnyo ng'okomyewo mangu mwana wange abaana baffe ye insurance yaffe ey'obukadde
yali kulowoozaako obulamu bwe bwonna. Omwana ne bw'aba mwavu nnyo tabula bibiri byawa maama. Okitegeera? So oli eyasuzanga ne waba kati gyali munnange nno ogikuba n'agaana ogikwata bw'agikwata nga obadde ogamba kindi bize n'ekizibu ky'etaano siya so oli nga ne musaba etaano aweereza 10 ne kati nayitako muzungu kyayita expiry. So nga ndowooza mulabi wa Tronaz Media mwenna mwandibadde mukitegeera nti naddala mu abaana abawala nti omukyala yenna expiringa ndowoozaawo tekugenda kubaako kukaayana kwonna gwetegeera butegeezi nti kati ndabika ntandise ngenderera mu wakaba kagwa kakati bannaffe abamanyi okunyweza ekikebe n'alwanagana n'ekikebe ne expiry date. Expiry date etuuse naye agamba nesajjako omanyi batugambye mbu tebakyasuuka 25-27 okola ki emyaka kati nga nange nkoza birthday ngagamba nina emeka gogamba maama yagimanyi emyaka nze ngimanyi ati ye bali nze ngimanyi omubuuzo waaye birthday tugiridde kekirina eggwako emyaka emeka nanti byaffe byabakyala tobimanyi mami oba waali ajja kubuulira olwo ne yagamba manyizo toddangayo noyogera emyaka gyange mu bantu wabadde oyagala kulya keeki oba myaka naye nga kyonna kyekiri tutegere ntu expiringa kati gwe manya kyoleze kyogenda okuteekawo kikubeereko omwana tayinza kukuta abakyala bateekawo embeera etayagala mwana mulenzi kulabirira maama we ayagala omwana omulenzi ono alabirira ennyazaala omwana ow'obuwala mukazi wo tayagala kuwulira nga waguza olugoye lwa maama wo wabula ayagala ogule lwa maama we kituufu nnyo okitegeera kakati gwe omulabi wa Tronaz Media omukyalo ono yalera omwana we emyezi 9 yalina ensonga n'ebiruubirirwa naye yayagala lero omwana we amuganyulwemu nga naawe owuwo bwe yakulera akuganyulwemu akameeza ze mbagamba akameeza ke bakulekera terekeranga omanye nga ntize buli mwaka bama wange mugulira olugoye kasuula akabokisi era bwe tugenda okunoonyereza ku bintu ebisinza okuleeta obutabanguko mu maka wakati w'abantu ababiri abo osobola kusanga nti ensonga esinga obunene y'abazadde nti maama waka takkiriziganya n'ekyokubanga buli mwezi maama wange oba maama w'omusajja aweerezebwayo akantu asobole naye kwebeezaawo anti mukyalawo maama nkubuulire omusajja tayogera bigambo biri nga tayogedde ku nnyina n'agula ebintu oba mutwale bya mitwalo 5 buli wiiki beeka n'akakadde kaggwawo oza nandwadde nkuleetera obwenkana bwe butyo kyokka n'engatto eyo giraba maama ogigula eyo ya mitwalo 5 naye nabadde ndaba ey'omunaana kyokka yaganya ozimpa mbu yawadde nnyina kati webikomekereza maama tamanyi nti wavuja kuwasa talina okukulabirira kakyakaffe tuteffe twazaala maama wazaala muwala wo byaleese bikkirize n'oli yazaala naye mutabani wabeeko byamukola ki byamulabirirako obuzibu buli luddawa kati ojja olira yagala nga nange muwala wange bwandabirira naye bawalabe bamukole ki bamulabirire engalo zino ziri ku kibatu kimu tezenkanansobola kwenkana era bw'oyinza okuba mukama yakuwa ekisa nga abaana bo bonna baalama nga munno ono yalamyako omwana mulenzi omu babameka nga abawala baafuna abako gye bali mu bufumbo balina emirembe naye nga enfuna ntono
okitegeera ekyo tulina okutunuulira nga abazadde alina bekivaako era obuzibu bw'abaana bano betugambye okulera nti bw'anaabatwala ewa jjajja bawummule jjajja agenda kulera abaana bano ng'abakiiniza bali banyuma bano kitammwe sukaali ampereza kiro 2 lwaki batutte wanyina gy'ateeka akasawo mundiire emmere atwale wanyina gw'alabirira buli lunaku n'amugulira ensawo z'emiceere tagenda baagala kuba muwala we mukazi wo byayogera bakoze kinene bade ngenda gamba era omulabi naawe gwendi naye wano Ronald mujja kulaba abaana bammwe nkutwale wajjajja ebugerere tujja genda wajjajja ebulemeezi kati gwe mamukanya kwebuuza naye lwaki abaana bano tebagala ewa jjajja ebugerere eriyo ebigambo ate ng'omwana tasobola bikugamba naye eriyo ekiriyo abaana ekyabatama kati bajja kuddayo kati gwoba kennyini gwe n'oteekawo embeera noga abaana bange tebajja kukola ki kuddayo naye babaana bagaana baba neki n'ensonga oluusi ng'ate ebulemeezi maama y'atayagala olw'ennyumba ey'essubi oba y'ettaka ate neewaabwe ebugerere nyumba bagisimiitinga erimu ne siiringi nga zaavaawa uwo mwami Ronald naye mutukoze bubi naye ng'ate n'abasajja sijja kubabiikirira oba oli awo osobola kubanga omwana wa munno mutuufu wamutwala naye ng'era naawe kennyini nga tofaayo bufi toyagala kumanya kiri mu ggwe nga mu butuufu oba oli awo nti maama wo kituufu olina omulabira ne maama wooli olina omulabira kubanga obuvunaanyizibwa oba wakkiriza n'obwetikka naye ate osobola kwesanga nga kiri mu ggwe nti maama we kennyini akuzaala nawe wamwerabira kakala ate n'alowooza nti olabirira maama wooli nga naye wamwerabira ogambawo nze byange ndi byange eriyo abali ebyabwe ngezze zaafuna zibeera mu mabaala zibeera mu ziroogi kituufu nnyo era oyo gye biggwera ebiseera ebisinga batera okuba nga omusanga aweddemu ne bagamba gonna yalina ssente niyo bazaalaga wanga naye yennyini tayinzaga nti zaayita wano kuba yeerabira olulira kwe baalusala ekyo omulabi wa Tonaz Media ky'oba osooka okumanya eddiini yange ey'obusiraamu gye nsoma ekugamba bw'oba taata ne maama bali wamu bagamba sooka owe maama omulundi gumu bw'oddamu n'okwata ogwokubiri era waani maama bw'oddamu n'okwata ogwokusatu era waani maama n'ogwokuna ogwokutaano olyoka owe taata omusajja ayina ennaku buli wamu era byonna kuba kukakkanya obulumi buli bwe yayitamu ku myezi 9 n'embeera gyayitamu obulumi ng'akuzaala n'okukuyoosa yateekawo kinene nnyo okubeerawo okwo wava mu ye omusaayi mwagugaba n'emmere mwagigabana buli kimu mwakikola ab'ennaku zino bakanya kwoza omwana ayoya chicken tonight kafe jevas KFC bibayoya ebyo naye nga byonna kale kirungi okwoya naye tunuulira embeera eriwo n'ensawo mu COVID nalaba omwami yakuba omukyalo oluyi ate poliisi n'emukwata n'abasawo ne bamukwata COVID jjuka abantu bali tebatambula teri abakkiriza entambula teriiwo omukyalo w'olubuto alumwa mbunonya kaawo oba RDC olubuto lukulumye oliiri eri wansi ku masengero eri twali tutuuse n'okubawandiisa ono katabula emyezi ebirala kati omwami yakwata emmotoka ku mpaka n'avuga omukyala muto olumuluma n'amutuusa ennabweru ku ddwaliro naye agenda okusaba bati nga poliisi emugiddeko emugoba okuvuga ki emmotoka atuuka omukyala teyalemera mu mmotoka ze mbadde nywera Mengo gy'oba ontwala
onange olubuto poliisi emugambe emotoka gy'ovuze tokkirizibwa kukola ki omukyala ali bubi agamba mutaddeko ekizibu ekyo yetazaalira mu kasite kaaso ke Nabweru bawulire nazaalire ku kesisi wano bawa musajja atwa yeekaka byavuge agende ku kkooti kuba eddwaliro Nabweru ne kkooti biri kumpi we yazaalira mu mmotoka nadduka naddayo naano n'abasawo bamuyambe ki naye nga poliisi emulemeddeko okitegeera kati era baagera ne bamuyamba ne bamulongoosa ne bamukolako luga kati senga ofudde lwaki weetekako embeera ekaluubiriza obulamu embeera ogiraba wuno poliisi ebalondola kukwata musajja naye oganya okukiza nti embeera ekoze eki etunyiga ekyo nakyo weekiri abakafe Jevas KFC booya si kubi naye tunuulira embeera ekola ki kati olwayo bali mu kwekalakaasa kwa musolo ng'era oyo yakafe Jevas nkutidde ng'atudde wali ku muggalo ewagira n'amugamba nti toweerabira kafe Jevas anti oli ku Jinja Road itirako kubanga nze tuli ku muggalo wakitegedde ate webunye babi yasooka nakubuuza embeera eri etya ye mugguddewo ko mutuuseewa atuukira ku kyayagala munnaye tebakyalina budde obwani okumanya kyoli oba kyoyitamu anti si mikwano gyammwe twakkiriza era nabagambye abakyala ku maani nti abantu abo mubaleke muleme batekako nnyo maanyi mubafuule mikwano gyammwe nti era bwe munyiga enkya muddamu naye bw'omufuula omwagalwawo agenda kukunyiza omukyawe for life kuba bakutamye nga biweddewo bikoze eki ne baba mukwano gwo munyiga bwe mukola ki bemuddamu naye omwagalwa nze namuta byange naye byakola ki byaggwa mufuule mukwano gwo omulabe wa Turners Media ndowooza otegedde ofunyemu ekyokuyiga kubanga ndowooza wetutuuse kati tunaatera ku nkomerero oba okuwumbawumba puroguramu yaffe eno ndowooza okitegedde nti endera y'omwana bino byonna kwebiva ntumirako maganda bange mwenna mukitegeera bali Dubai n'ebitundu ebyo nti muli mutya naye mwe musinga okuŋŋamba ebintu bino ebisajja naye ndowooza olwaleero banguddeko ngenda kubagamba nti ndowooza bajja kubyerabira sigenda bagamba kubanga bajja kulowooza nti mbacunya naye bajja kubeera nga beerabira bo bennyini nti omwana wa we nabulira buli omu yeetunulemu yeekube mu ttooki buli omu akubire maama akasimu amugambe nti maama wano olubimbi lwo kikyo kyajja kitya kino okubeera bwe kiti oli n'agamba nti nze maama wange mamini taata wange mamini abazadde bange negenda omusajja ne bamusaba ebintu ebimulemesa nga ŋŋenda sitawana n'ogenda naye lwaki toyogera n'abazadde nabagamba munaaye enfuna yaffe eri bweti n'ogenda mu mikisa wayogeddeko ennyanjula abawala tebamanyi bamaama abaleero tutandise okwegabira abaana era mwatandika dda twatandika okwegabira abaana n'okulya ebintu mu baana bamaama batandise n'okweyabyako ennyimbe abakyala kati simanyi ennono mu Buganda oba mu nkola ya Afrika ey'okutambuza olumba olunone mu bakulu b'ekikowe olwo lwabizibwe oba nabyo tubitambuza kati twatandise okweyabyako ennyimbe munene twekitekerako n'abasika kuba kwewaggula okwo tebiriyo mu butuufu bwabyo kati women empowerment empowering yaffe etwonoona bwonoonyi omulamwa gw'olunaku lw'abakyala gwali kujjayo mukyala kwogera ddoboozi awulirwe naye ategeerwe nti alina ebirowoozo ebisobola okugattako nomanyi kye baakola ku olwo omanyi kye baakola
twasiba mu sefuliya naye mwabyagala nabagamba balina obatwala out kuba mwe muri bagenyi baabwe wagenda obyogera nga bo bawoza za kameza nkaleseewo simanyi biki kale kati bwabanga gwe wali mu sefuliya ye n'agenda okukola kati ye akutereweza akameza gwosigale ng'ofumba babuuze gender equality kiraga nti bwe byosobola okukola nange nsobola obikola ki okuleka okusindika omwana wanimbuuziza balekawo meka yalekawo meka nazo yayagala oziteekewo ate omutwale ne out bagamba nti tulekawo mutwalo kubanga bo buli lunaku bagamba mutwalo bwe babagamba nti ogwo omutwalo gumala buli lunaku ne booleka ebiri n'obooleka 10 guba mutwalo naye nga byonna kye biri omulabi waffe omulungi tunuuliranga nnyo ate noonyanga nnyo okumanya nkubadde tuli mu lubiri wa Senkaayi ku kunono y'okuzzayo okutuma abaana ki amannya bwe twava mu lubiri ku luwano tujja ku baaside baaside ya Ssaabasajja Kabaka yabadde n'omulamwa okusoosowaza ensonga y'abaami okulekera okusasanya akawuka ka Mukenenya mu baana ab'obuwala naye mwabaddamu ensonga ssemasonga okwogera ku byafaayo by'empologoma Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe nga mulangira obulamu bwe nga Ssaabataka n'obulamu bwe nga Kabaka ebintu ebyo abaalina projector baabiraga nga firimu ffe waffe abaali tebasobodde kufuna mukisa gwa projector byasomwanga kiwandiiko okitegeera naye najjeemu ekintu bibiri tuli ku ndera Ssaabasajja Kabaka omuzaana maama we oluto yalufunira London nga beena agenze mu buwaŋŋanguse bamuwaŋŋangusizza omusaba Ssekabaka Muteesa bw'alufuna bamuwa amagezi yali amutwala France gy'abazaalira omwana naye abataka be yali nabo eri nga baali bagenze n'empologomo Kabaka waffe ne bamugamba nedda abanga okakasa nti oluto omuzaana lwafuga ebyafaayo by'omulangiro bya Kabaka birimu ebyewuunyo taata ye yamulanga akyali mu lubuto nti ajja kuba Kabaka yamulanga akyali mu lubuto nti ajja kuba ki Kabaka nti yalinga bagenda ku mbalama z'ennyanja kuwummulamu naye kwolwo teyagenda be yalina bamubuuza ate Kabejja nga tetumulaba mulwaddemu kiki obulwadde butaweerwa ayinza obbawa Kabaka ayinza obbawa omulangira nga ate Kabaka ajja bbawa Kabaka wage okwanga ddala kivuddeyo nga ddala omuntu ali ki tuli amugema abagamba nti agenda azalire France baba omutaka Sebanakitta amugamba bwe kibanga kituufu ng'okakasa nti ajja kuba Kabaka addeyo amuzaalirewa ku butaka eka addeyo amuzaalirewa eka alibe muzaalira ku mawanga kuba omwana bw'azaalibwa ku mawanga aba n'obutuuze bwansi mmeka bbiri kati addeyo bamuzaalirewa yabawuliriza ne bamuzza ne bamuzaalira Mulago okitegeera ne bamuweereza maki batugamba yamulabako nga wa myezi 7-9 Kabaka okulaba ku mwana we ng'awezezza emyezi gyali 7 awo nebidde ku 9 n'omusanvu naye wakati awo we yamulabirako omwana we kati Kabaka okwagala omwana ono okumuteekamu kye yali ayagala yatandika okugenda okuyigganga naye amuzimbemu okubeera omuvumu nga tatya ng'asobola okweŋŋanga buli kizze yatambulanga naye ng'asiyagguka naye era bagamba be yatambulanga nabo mu kiseera ekyo nga muto
baali babajja akatebe ke yalinga atuddeko nga gwokaweka n'otambula n'omulangira ne basiyagguka eŋŋendo ne bayita mu nkoola ne babuuka emigga naye lumu baagwa ku ggana ly'enjovu mbu Edward Muteesa Ssekabaka n'ajja ku oli omutaka mwana omulangira n'amukwata n'atambula nga yeŋŋanga eggana ly'enjovu n'agamba n'abano babagoberere kati n'enjovu zatambula nga zikola ki zijja kati mbu ono Ssaabalankita n'agamba tunaddayo tya tugamba Obuganda enjovu zatusseeko Kabaka nga tulaba n'omulangira ne bazikubamu amasasi ne ziduma eyo kiraba bw'abanga Kabaka yasobola okukwata omwana n'asiyagwako okumuyigiriza omuteekateeka kino tekikukanga kino nakino osobola okyeŋŋanga era osobola okisalira amagezi gwe woobikola ebugerere bulemeze wa jjajja n'ebugerere abaana lwe bagenzeyo okuwummula n'ogenda dde ebibira byaggwawo naye onoonya akafo akalimu entiisa n'ogendayo n'abaana bo nedda ekyo kimu kye nayize ekirala ku olwo mu ebyo bennyini obuzaale obulamu bwa Kabaka waliwo amasaza agaali gakayanirwa Bunyoro Bugangayizi Buweekula ne agali awo Kabaka yagendangayo okugendayo yakubayo n'olubiri kyalwa kiyita Kiriisa n'akubayo olubiri nga gy'abeera naye bamukubayo olubiri waliyo abaana abajjanga ne bamuyimbirako somero eyo yali egomba n'atwala omulangira n'asomerayo eyo naye kati n'atwala omulangira n'asomerayo n'agamba omwakulu w'essomero omwana oyo tomuyisanga wanjawulo alina okubeera nga baliwa ng'abayizi bali abalala yalinga alina omuvuga ku ggaali amutwale ku ssomero n'amugamba muleke ng'atambula olugendo lwa mayiro mmeka 2 ate teyamuwa ngatto abeere nga bali omulabyo gyagamba nti bazaali ludda wazaaliwo kuba yali Kabaka yali asobola okuba nga zimutuusibwako naye yasomerayo omwaka mulamba ng'atambuza ebigere ku ttaka n'abeerayo n'asoma n'abaana bali mu mbeera y'abaana beeyo nga bwe baali bakola ki bafaanana ofunyemu kyakuyiga kiggwe n'abalabi ndowooza ekinjasooka okwogerako nti omulabi wa Tronaz Media omuzadde wa kakati nti omwana ngira gyagenda kulya miwogo mugamba amutwale ku Bululu Primary School ku Bululu Primary School wano nga ku Clock Towers awo mu koona awo waliwo essomero eryawo ate Kampala City Parents ago ge galiwo omwana mugambe amutwale waliwo zibumeeya zikyaki obu Uganda era gamangani amutwala mu bonna bakone naye mutwaleyo afaanane nga bali abaliyo era ajja kulaba nga abafaanana ajja kubaako byabeegombako ne byabayigako kakira n'abayigako okulya muwogo omulabi wa Tronaz Media tukwebaza okubeera nga nti akaseera kano k'osobodde okubeera nga obeera naffe amannya nga bulijjo okimanyi Tronaz okitegeera kyekyo naye nga tukugamba nti weebale nnyo weebale ddala okusubscribinga ku mukutu guno ate gwe atanaba kusubscribinga yanguwa osobole kubanga osubscribinga otegeere ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga obeere ng'omanya mu nsi yonna anammwe nja kutumirako mikwano gyange abali e Dubai Italy Senegal USA UK mu nsi yonna
mbagala nnyo mwenna abawagira Tronaz Media. Mwebale nnyo mwebale ddala nja kusaba mama wange. Olina akatalekeka kowulira muli nti wesitakogera konyiza otasula bulungi. Akatalekeka nkazaayo ku buzaale ku byafaayo ebyo by'obulamu bwa Kabaka. Twabadde n'ekyoto. Enteekateeka eyo yateekebwawo Mmengo eyagala kutuzaayo ku kyoto. Edda Abaganda ekyeggulo bakiryanga 10 na mmeka ez'olweggulo ne batuula ku byoto ne bakokya ne bagera ne bayesa. Kati eyakoowanga nga yakola ki? Kati taata we yafundizanga abaana b'abalenzi ku kyoto n'afuna obudde obuwulirira abaana abo, n'afuna n'obudde obwetegereza abaana be, n'amanya omwana ono alimu omulamwa, omwana ono tali mulamwa, ono abulamu kino, ono ategeera kino. Kye tutakyakola ki? Kati tuba n'ekyoto ne tuleeta abaana twogereko nabo tubabuulirire okusinziira ku mulamwa nga bwe gubadde okusoosowaza. Naye nze nakikoze nayongeddemu bingi. Kuba n'abaana baffe basibwa naye nga tamanyi lwaki bamusibwa, n'abadde ne balooya abafida kuba basibye nnyo abaana abalenzi. Naye olwaleero akatalekeka omulabi wa Tronaz Media omwana wo w'obuwala alaluka leka mufuula bizinesi nti ogenda mumufunamu. Olwaleero tebakyasiba mwana mulenzi yekka. Bombi babiri. Child sex singa omwana wafuna olubuto ne basanga nga mwana bajjula kwenka nabadde basoma bombi babayingiza okukomera aba babiri. Kubanga ekyo nakiwogganira nnyo ne ngamba omwana ono alimba awaka ngenda mu discussion ne yeefubitika akazigo kaaki. Teri mulenzi ava waabwe n'ayingira muzigo gwa muwala baakatandika guno omulembe. Omulenzi nava waabwe n'agenda ewaabwe w'omuwala my friend. Nedda abawala be baalumbanga baki? Abalenzi ne balimba n'eka. Kati babasiba babiri. Naye olowooza babeera waabwe? Babeera ne bamaama abaaniriza abavubuka mukwano gwo nno wuno akuyita. Gye bali. Sibula abalabi abalabi baffe abalungi mwebale kutuwa budde, mwebale tulaba, mwebale na kusubscribinga, mutwekuumireko n'ebirala tukyabireeta kuba olugendo lwaffe lukyali luwanvu tusunako busonyi. Tweyanziza tweyanzege akuume atakuumira mpeera. Mwebale nnyo mwebale ddala.